eggwanga. Buli bubaka bwe tusoma wano tuvaawo nga tubusomye ku level eyiyo omuntu ate ne ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga. Ngenda kwogera ku vision eyiyo njogere ne ku vision ey'eggwanga. So ebyo ebintu bitambula bibiri, sacrifice ne vision. Ogenda kuandika ekitabo kya Genesis chapter 22 from verse 1 to verse 19. Genesis chapter 22 from verse 1 to verse 19. Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Then Hebrews chapter 11 from verse 23 to verse 29. Aboluganda namwe lekambadire mukuba lero ndi mukubera kwa Luzungu. Olubebere sura 22 olunyiro lusoka paka ku lwa 19. Abaroma essura 12 olunyiro lusoka paka ku lwa 2. Then ne Abebulaniya 11 23 paka ku 29. Sacrifice and vision, or vision and sacrifice. Vision kitegeeza ekirooto ekinene kyoyina mu maaso. Vision kitegeeza ekirooto ekinene kyoyina mu maaso tekinnaba kutuuka naye oyina kyolengera. Oyina kyolengera kiyinza okuba nga kinene nga tekikujaamu, nga ne bw'okyogera okimanyi ogu, ne bw'okibuulira omuntu tasobola kukitegera naye nga gw'okiwulira okisobola. Bw'ogenda n'oyogera n'abantu aba penetratinze ekisenge ky'okuyimba n'akubuulira gy'avudde, alina lwe baamugoba ku siteegi nga bw'ayimba eddoboozi bbi abantu ne bamugoba vaayo 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 n'ovaayo. Naye nga munda muggo olina ky'owulira n'ogenda n'okikolera, then you bounce back. Bagenda okuddamu okukulaba ng'ate si ye gwe baagoba luli, nga gwe olina hit naye nga gy'oba oyise. Kati bw'omala okubeera ne vision, omuntu oyo bw'atyo bw'omubuuza akubuulira sacrifice gy'ataddemu okukomawo, to bounce back, okutuukiriza ekyo kye yali awulira munda mu ye. Lero mbadde njagala njogere Luzungu lwokka n'enyina ebintu bye njagala okunnyonnyola nze munaye Oluzungu is my third language. Si lwesiga bulungi. Kuba ate wenna ayogera Oluzungu ayagala Oluzungu gende wa Morodokai, gende wa Morodekai muliisa. Omwana ayogera Oluzungu tamanyi mpuuga. Mpuuga yali atwewanirako mbufe tetwasoma tulina okutuula batunnyonnyole bwe batukulembere. Naffe tulinayo muliisa Morodekai ayogera Oluzungu bwe bamukuka ekosobola okugamba Muzungu. N'olwange lwonna ye yalutwala. Wamanze kannyonnyole mu Luganda, wamma muli mutya abaana ab'olulimi Oluganda. Nina ebintu bingi byendeese olwaleero, tulina okuwumbawumba wiiki, tulina okukola biki, naye simanyi oba naabimalayo, ate tulina okugenda mu kigambo kya Katonda kubanga olwaleero lwa Sande. Okusooka bena ku Sande tetuba na bulango, naye wulira kino. Bw'obanga wabulwako pikipiki bokisa eri UFL 379 V pikipiki mpya nga yakubulako, waliwo omuntu eyatwala pikipiki eyo mu kitundu ekimu n'abaako wagireka nga kuliko n'ekidomola kya walagi n'amuwa abantu n'agamba oli nti nterekera pikipiki eno, naye kati obudde bugenze buyiseewo nga pikipiki taginona. Kati oli ne yeekengera, ayinza okuba nga yabanzibe oba nga yamulemerera etya. Nono ateberezaamu gitwala ku poliisi, naye ate ne poliisi esobola ogibuza. Bw'oba olina kadi ya UFL 379 V, inbox me nkulagirire weeri ng'olina ebiwandiiko byayo ogenda oginone. Bw'oginoonyereza obulungi ebigikwatako erabika ng'eva mu bitundu by'e Lubaga okusinziira mu URA eri nannyini yalabika eyagigula origini yaayo ya mu Lubaga, okuva mu URA yali egenda Lubaga. Naye ng'eri UFL 379 V, inbox me nkubuulire gyeri. Bw'ogana ne bagitwala ku poliisi n'egitunda, tokuba ku simu yange. Bw'oba ng'ogyetaga mangu ng'oyo ng'ogyetaga ng'olina ebiwandiiko byayo, inbox me nawe nkumaze.
kakati ennaku zonna mubadde muŋŋamba pastor yogera ku kinyonyi ekyabadde ewa His Excellency Ejjinja ne sikyogerako soogera ku kintu nga nkyogerako kuba balaba kyogerako soogera ku kintu lwakuba ye trend kuba nyina bingi byendeka ne biyitawo bwe mba sibitegedde bwe mba sibimanyi kati wulire ekiri ku kinyonyi ekyo kyoka nsooke nkijjewo mujjukira emirundi gye nzize nga mbagamba mu vidiyo nnyingi nti Museveni asamirira nga akozesa akanyonyi kannaddibanga okuddibaga nikugamba enkola yaako n'erinnya lyako babikozesa nnyo nti kajja ne kasiikuula amazzi ne kamala okugasiikuula ne mujja ne musena ebisiikuuse n'ennyumba ya naddibanga eyo eriko eddagala lingi nnyo era omuntu ayinza okugamba nti genda abo abasawo agundi ababekinansi ayinza okukutuma ebisubi oba akasubi akava ku nnyumba ya naddibanga kanyonyi kamutawaana nnyo ka naddibanga traditionally kati waliwo omusawo abadde atutte kwa kibise bisinga sikyagala kuyogera ebyo byobusamize bya gundi bya Museveni era gwe Museveni temulowooza nti ebintu byembasi yogedde eyo mbumbeera sibimanyi weewaawo mba mbimanyi naye ngamba oyo kasasiro kamwesonyiwe ayina omusawo okuva mu Sierra Leone bamuyita Vuvu Nkomo Wandingu atuddewo ebbanga nga waali asamira President bw'asalawo bwe basaba okugenda mu Ejjinja kyova olaba ekifo owekitiibwa Zaake kye yasaba baakimumye bamuganye okubeerawo ne bamala okukolera emikolo mu kifo kye baabawadde abasamize ne bagendayo ne basamirirayo ne bakolerayo ebintu bye baakoleddeyo ne babagamba mugende mu kifo kiri ekirala yabadde ensonga ono omusamize yabadde yalagula Museveni n'amugamba entebe egenda n'amubulira egimu ku mikolo gy'azaakola n'enkyama gye gibadde gikyama ebyo mbadde nga nzijambi bagamba nti emikolo gye baakoze gyaganye gyafudde bagenda giddamu omusajja n'amugamba emikolo gye wakola gyonna gyakyama waliwo n'omukolo gwa naddibanga ogwakyama kati gwe gudibaga ebyobufuzi bwo buli kyokola kidibaga lwakukyamya biri bye mwakola mu kinyonyi kinnaddibanga era ewaffe bakiyita simanyi kamusungusungu simanyi kabiki simanyi bakiyitani bakiyita now ne bakola bwe bati n'amugamba bagenda kukola emikolo emirala akanyonyi ako kannaddibanga kajje ku mikolo gya Nuupu we bagenda okubeera akanyonyi ako bwe kaddayo kabadde kagenda kuddayo mu kampu ng'ono omusajja nga yakoze juujuwe akanyonyi kali kajje kabeerewo kamale okubeerawo mu kuddayo kakwate ekkubo lyakudda omusajja ono basobole okukafuna kubanga byonna maanyi gali spiritual kisoboka eryo yakikkiriza eri atakikkiriza bino bikulemye kakati ne bakola eddagala eri akanyonyi ako nga bwe muvaawo mu kifo ekyo bagenda kuyoola ettaka naddala awaabadde abakulu including Kyagulanyi Ssentamu buli we yabadde alinnya waati wonna wonna nga balabawo nga balambawo nga bwayimba nga bwadde eno nga wonna wonna waakiri ne bwe lubalubaawo balukolokoteko akaliba ak'okungulu bayoole n'ettaka olw'abantu abangi ababadde ku ground eyo kakati bwe zagenza okuleeta ekinyonyi wazze ekinyonyi nga kirala era ekinyonyi ekyo ne kiremerawo ne kitaddayo omusajja Vuvu Nkomo Wandingu n'agamba Museveni kaweddemu era omusajja emikolo yagimaliriza ye yazzeeyo yamugambye entebe toyina ntebe yamubuulidde obukulu bw'ekinyonyi ekyo n'amakulu gaakyo n'okulemerayo okubanga tetazzeeyo mu kampu yaabwe era omuntu wenna ng'omanyi olina ekinyonyi ekyo mu Busoga we kiteeke wala ate mukikuume bulungi era omusawo yamugambye ekyo kimala entebe tewali era yamukakasiza nti entebe egenze yamugambye senga naddibanga yeyazze omusajja yabadde agenda kuddayo ku livansinga mikolo gyonna ojjukira naddibongo oyo ne mu biseera bya ono omusajja mukwano gwa muyani waliwo omusamize yamukwata emyaka kati yani ani amujjukira oyo omusajja oyo bali bamuyitaani nane njirabidde nobyerabira nti enkuze mpangalidde mu struggle n'okula ndayambaje
mujjukira ku biseera byanda yambaje nga akozesa nga bakozesa nnyo nadibanga oyo kati omusajja yamugambye sigenda kulimba sigenda kola ki emikolo ejange giwedde senga nadibanga yazze n'akomawo mbadde nkutaasa era omusajja tiyalidde sente ze n'amusiibula naye Museveni akyalemeddeko waliwo awalala we bamulifaalinze oba mu Namibia oba mu West Africa awo ayagala kola apiiru naye nga kyekyo ekiri ku kinyonyi ekyo era kirina kikwate bulungi kakati tulina okuwumbawumba wiikini n'ebintu bingi dakika 18 zigenze njagala kwebaza bamaama ne bataata ab'omu USA mwabaddeyo n'okwekalakasa mwe bali nnyo mwe balire ddala bannaaye obutakoowa Bayibuli egamba mu kitabu kya Isaya 62 nti tetugenda kusirika paka nga Yerusalemi efuuse ttendo era nti erina okukyuka n'ekitiibwa kyayo ne kimasamasa eri amawanga gonna mwe bali nnyo obutatuula mwe bali nnyo obutakoowa Mukama abawe omukisa njagala okwongera okukukuluma sigenda kwebaza kubanga omuntu ng'owa NRM ennugu ebeera enkwata era sigenda kwebaza ngenda kukukuluma olwa ndi munyiivu nnyo olw'ekibiina kyange kya NRM okubanga mutukoze bubi tewali kye tubalabirako abaana ba Nuupu baakoze embaga kyokka embaga nga ya foot soldier waabwe just foot soldier yakoze embaga bonna ne baggwayo naye ffe ab'NRM tubeera n'enjala n'ennyonto ey'okulaba ku pulezidenti waffe Museveni tomutuukako yenna yeetooloddwa amagye atutya atambulira mu bimotoka neyetekako obuyumba bw'emberenge kyokka ab'NUP bo ne batusaaliza ne pulezidenti waabwe abeera nabo babonga naye kale bannange nawulidde obusungu abaana ba Nuupu munyiiza embaga yonna teyanyumye onoonya n'ekintu bannange onoonya n'ekintu ekitusiba mu NRM ne kikubula tetulina kye tubalabirako si bufumbo bwa pulezidenti waffe owa NRM si bufumbo bwa supiika owa NRM si bufumbo bwa prime minister naye mwe ab'NRM bannange mutwagaza ki mwagala tuffe mwagala tubeefuulire tujje tubookye oba ne tubulwako n'akantu akamu bwikati ke tubeenyumirizaamu ffe ng'ab'NRM ffe tulabikira mu sikando za bubbi gundi yabbye sente gundi yabbye buwumbi era ne gundi naye yabbye kakati ne Nalweyiso naye yabbye ate Kabanda bawa Nalweyiso ate Misha Kabanda bawa Kimbugwe kakati NRM yabikolobero abaana ba Nuupu ne batujoga n'owulira ng'ofe ekinnugu NRM entami naye sijja givaamu embaga y'omwana wa NUP foot soldier nebeera bwetyo kati NRM tubalabireko ki njagala mutubulire NRM tubalabireko ki ffe ng'abavubuka bammwe abatembula kalevu NRM tubalabireko ki mutukoze bubi NRM mutukoze bubi katusembe katuswale naye kale Katonda abalabe emisana n'ekiro Katonda n'abalabe emisana n'ekiro mu ab'NRM kambabuulire naye onvuddeyo ndi munyiivu nnyo ate nammwe ab'NUP mbabuulire embaga yammwe teyanyumye teyanyumye nfunye wano amasimu bambi nga abantu bangamba pasita togenda kubeerayo mu budde bwammwe bwakyuse naye obwaffe bukyali bwebwo musisi wandeka mu NRM n'ogenda mu NUP naye nze sijja kugoberera ekibiina ky'abajjajja bange kibiina kya jjajja wange Museveni ebintu by'emmwanyi bikyagenda mu maaso bikyalandira ddala naye mwe bannayuganda njagala mujjukire bannayuganda nkimanyi nze ne bwe muba mwagala okunsibako amabanja amangi mummanje ebbanja eri ate ndimanyi eri ndimanyi ate ndimanyi ate liteekwa kusasulwa mummanje ebbanja eri eryo lye mutegedde eryo eri mujjukira olunaku lwe nabawoninga ku ntambula y'Amayiga ng'alambula emmwanyi
mujjukira bwe nabawoninga ku Nabbanja nga atambula nga alambula emmwanyi. Mujjukira video gye nabakolera nga Museveni agenze ew'omuntu gye yagenda n'alaga emmwanyi buno anoga obuwumbi 5 buli lunaku. Museveni dwe yasimbula nga ye yavuga emmotoka mu bitundu by'ekisozi Gomba around there. Mujjukira bwe nabawoninga ku bantu abo nga mugalambuza emisiri gyammwe. Mujjukira bwe nabagamba nti mugobe Mayiga mu misiri gyammwe nga Mayiga akubuuza okungula ensawo mmeka ofuna ssente mmeka kube emmwanyi terimba ne mwekiza juletinga emiwendo. Mujjukira video ze nabakolera mwe kamba buli nsose bagamba nti enale mu kibiina ky'abajjajjange bwe nzijanga nembalabula ku kintu mwe enale mu kiwuli. Mujjukira bwe nabawoninga ku Nabbanja nga alambula ente n'emmwanyi nga basooka kubabuuza nnyingiza. Omuntu n'alimba olw'okuba ayagala okusanyusa minisita n'ogamba nti gwe olunaku okungula simanyi otema amatooke simanyi n'olima emmwanyi simanyi okungula obukadde 4 buli lunaku nenkubuuza kisoboka naye ng'agamba mbu akungula obukadde 4 ina omuntu akungula obukadde 4 atunula bw'atyo nga amagumba gamwanamye waggulu okakasa. Obusungu bwe balina bugamba Abaganda bano tubatwalike emmwanyi tukoye okutumanyira saabalabula. Ati bwe baddeyo ne mulowooza mbu abe naale mu bonna basiro mwe naale mutuyinayo abaagala eggwanga weewabo nabalabula ne bagamba mugobe Mayiga mu nnimiro zammwe. Tebabalimba mbu waliwo olutalo wakati wa Museveni ne Mayiga mbuno olwatandiseewo bakulimba be bamu bajustifyinga kintu kya sipiika. Era temukesa ne mugamba mbu mugenda kuyambako Mayiga mbu mulwanirako kubanga mbu ali paralelo ne Museveni babalimba. Mayiga ye yatambula buli wabadde atambula nga Museveni eriiso ngo bagenda bakola save mu bitundu ebisinza okulimibwamu emmwanyi. Ne mumubulya n'ennyingiza yammwe na mbakoledde episodes ku mmwanyi ne mbalabula mwe mubadde muweekiza juletinga mbu okungula obukadde 10 buli lunaku. Bayibuli egamba nti awo Piraato n'asaba amazzi n'anaaba omusango gwa Yesu mu ngalo n'agamba kati mumumanyi. Bayibuli bwegamba ezo video gye ziri mu video zange ekyo nkimaze. Bye mulaba byonna bye bagenda bye baliko bye boogera bye bagamba ekintu statement ya birangirangi ebatuddemu bali mu kukola AI bagamba mbunno akatambi akafulumye mbu twakozeseza AI okukafulumya kati bali mu kulwanagana na AI bakakola videos 4 nga bagala zituuza mweri nnya naye nga tezinnavaayo era bagenda kuta akatambi akalaga bye yabadde ayogera ebirala bye baagala okujustify nga bakakola videos 4 naye tebannaba kugguka kulondako. Banja abatudde ababikola mulimu IT abakugu mu IT bali mu kozesa AI okutaakatambi okujustifyinga nti bino sipiika bye yali ayogera naye bikyaganye. Ekirala abaana ba IT mu parliament abakola ku byempuliziganya ebyo ne UBC waliwo abagenda okugobwa. Waliwo abantu mu UBC abagenda okugobwa. Bakakola obutambi 4 baagala bateeko kamu okulaga nti kino sipiika kye yabadde ategeeza buli obu naye tebannatoolako buli kamu kakyalaga nti nno abaana bajja kukakola ki kukazuula nti eno ye AI. Muwulidde bulungi era okutandika ne Mande mugenda mubadde mpozi bakisuule mu kasero mubadde mugenda kulaba obutambi ng'era buliko logo ya UBC nga sipiika alinga bwe yabadde ayambadde era nga bakikola bulungi nnyo nga Kiraka bwe yabadde ababadde eri emabega wa kateni we yakyuse bw'ati ng'agira ayogera bali mu kubikola mu AI bakakola versions 4 naye tebannatoolako eri wajje baba bata enkya ku Mande. Nayo nvuddeyo nsembyayo kino nga ŋŋendamu Museveni abagamba bannange nkooye am tired kuba nzimba byenzimba bye muzimbulula nkooye babadde ekintu kino kibatadde mu katubwe bati. In fact speaker awulira asaanawo yabadde yeggalidde newe yagenze we n'agamba aba security ku mulyango tebaggulira omuntu yenna okuyingira ewuwe najjako n'amasimu abadde off. Pressure kyezibakola temuva ku kintu ekyo eky'emmwanyi. Ate ekirala Abaganda musimbe emmwanyi bw'oba osobola okuzisimba mu bikebe
oba osobola okusimba emmwanyi mu mmotoka yo oba osobola okusimba emmwanyi ku bodaboda musimbe emmwanyi Abaganda musimbe emmwanyi oba osobola ozisimba mu dining oba mu sitting room musimbe emmwanyi Abaganda musimbe emmwanyi kibalume Museveni taliiwo okuva omwoyo omubi lwe gwagenda ku Museveni ku Sawulo omwoyo omutukuvu n'agenda ewa Dawudi tufuluma ne tuyingira ku lwa Dawudi newankubadde Sawulo akyabalaga nti akyaliwo Sawulo taliiwo musimbe emmwanyi Abannayuganda musimbe emmwanyi abantu abeteeso Mbali Abagishu Obwamasaaba mmwe bamu ku bantu abamanye emmwanyi nammwe abateeso Bukedia nammwe wamma musimbe emmwanyi kibalume Uganda mwenna basobola okusimba emmwanyi musimbe emmwanyi oba osobola okuzisimba mu kyoba mu kikebe simba emmwanyi mu kikebe tugenda kukubira embaata za netizim zijja kakasa naye omuntu yenna ndabira ku Bobby Giant amugambe nti ffe ab'NRM tetwanyumiddwa muwulire bino kino kyensembyayo mwawulira ebiseera olwebyakyaka nti nno ebukunja waliyo abasezi n'abalogo nti ebukunja bali abantu abalamu mwawulirako ebintu ebyo era mwenna bwe mutyo bwe mukimanyi waliwo ebiseera ku CBS okwo wabeerangawo ebintu by'ettemu n'ebikolwa eby'ekikangabwa nga eva bisibuka mukono bukunja mu kyaggwe nga wateekwa okubeerawo ettemu edda ng'ebyettemu ebyo bikyatiisa naye nga mukono y'emu ku disitulikiti ebeeramu ebintu ebyanamiriza amatu mumanyi ekyakiri emabega waakyo nakyo tukiguddemu leero mu fayiro z'aba Museveni ez'akabano ebitundu bya Nkokonjeru Nyenga Nampanyi Katosi ne Kyaggwe yenna Greater Kyaggwe Bukunja wali ebyobugagga eby'omu ttaka ebitalabikangako mwabadde mukyatenda ebyo Bushia naye ate ebiri walibika era ebitundu ebyo birimu Abachina n'Abazungu bangi nnyo Abachina bangi ku myalo egyo Katosi Nyenga simanyi biki bateeka akabano ku ggombolola y'Ennyenga wali akabano mu ofiisi ezo ez'amataka biki bakumpanya amataka mu bitundu ebyo bakola ebikolwa eby'entiisa mu bitundu ebyo edda abantu ne basenguka ba Museveni ne bagula amataka geeyo ku bbeeyi eya wansi era bawala ba Museveni be basinga ettaka mu bitundu ebyo era kyekyakozesa oluguudo olupya lwesiitangamu lwesimanyi wabula lwentegedde obutegeezi leero mbw'olwa Jinja Express Highway mbuno luyiteeyo mu bitundu byeyo mumanyi lwaki oluguudo olwo olukolebwa eyo nga teluyitako n'abantu telulina bantu beteekerateekera ebyobugagga by'omu ttaka eby'abawala ba Museveni ebiri mu bitundu by'ebukunja era balina akabano ku ggombolola Ennyenga wali ettemu bw'ogendayo nga simanyi oyomba simanyi ngeze mu ofisi y'ettaka abantu tagulule gwofa kiro oba bodaboda oba ne bakukuba bodaboda oba ne bakukuba ebyuma oba n'ogwa mu nnyanja ng'obadde olina omusango gw'otambuza olina gw'ovunaana n'ogwa mu nnyanja n'ofwa nga nkayana za ttaka akabano katwala Kyaggwe kati wulira ekizibu ekiriwo kati ekikyabakutta entege n'amagulu ku ttaka eryo gye lisembera awali ebyo soovu za river minerals ery'ekitundu ekyo Kyaggwe Bukunja ettaka lisalagana n'erya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda n'ettaka lya Ekereziya muli ebyobugagga kati olukwe eri abantu bamaze okugigula balimazeewo kati batandise okuteesa engeri y'okutwala ettaka erya Ekereziya n'erya Ssaabasajja Kabaka bisalagana bwe biti nga erya Buganda liyitira wano n'erya Ekereziya liyitira wano naye awo we wali source of the river of the minerals of the Republic of Bukunja kyova olaba
omusajja oyo ow'ogutu ogunene gumulinga olwazi lw'oku lusozi oyo ani Mayanja yabadde awereddwa contract yabadde tagenda kuva mu mukono okwongera okubanyiyisa Ssaabasajja Kabaka n'okumuvuma n'okumuvoola mwenna mubayambeko okuvuma Ssaabasajja Kabaka bagenda bajja ku ttaka lya Kabaka nga mwamaladde ovuma Kabaka ettaka lyonna lijjuddeko minerals wali gold atabangawo bawala ba Museveni be bannannyini bibanja byeyo n'ettaka lyeyo Lwabwogo ne Dorothy Kisaka mujjukira bwe nabakolera video za Dorothy Kisaka ne Lwabwogo mu bitundu byeyo ne mbabulira ne garden we batulanga ne hotel mwe bepiikiranga byonna mbiyina mu record zemabega mu video ezemabega kati olwaleero fayiro enkulu njiguddeko gwebbo nabagamba fayiro za Kabano zibeera mu weekend Saturday ne Sunday Museveni ne Mayiga kati diru gye baliko gye waawuliddeko Mayiga nga avumirira Mayanja kye yakola Ssaabasajja Kabaka baagala kutwala ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ery'emukono erya Buganda ery'emukono eririmu golodi omuyitirivu mu gundi y'ebukunja owulidde basooka kutaminga ebyo byonna ebyokugamba simanyi bakwata Kafeero n'ebitundu by'abafu byonna byalimu gavumenti nga Kafeero ono senga abeera nga ya gwe batandikiddeko kuba alina erinnya eddene nga bijja kutambula nnyo kakasa nti ebukunja bali abantu bo baali bazuula dda ekyobugagga ekiri awo olaba Abanyarwanda abo bwe bagenda teebereza mu bitundu mu biseera bya Kafeero bakwata mpola ekintu kyabwe naye nga bakitwala bakigusa mpala siro but sure nze nakugamba ebintu byenjogera bisigala biri open obinoonyerezeeko bwe mba nimbye ku Friday tuba n'amasimu wano era bukyanga ntandika eggulu lwe nabadde nnyina line gye njagala tudiscussing ku bessimu ogambe nti pastor walimba kino ne kino ne kino okkirizibwa sigaana ate gumu ebiri nga mugira munkalirira wano naye nze bwe nali nzija nayambala omusipi ogw'amazima sigenda kuswala kuba empale yange ekwatiddwa omusipi ogw'amazima ate ku musipi kuliko ebyokulwanyisa ebirala kamala okujabulajabula wano engeri gye tutambudde mu wiiki then bwe tumala tugende mu kigambo kya Katonda kuba kigenda kuba kinyuvu nnyo don't not miss olunaku lwali lwa Sunday twali twogera ku biro twasoma ebyawandiikibwa bingi nnyo ku lunaku lwe Sunday naye ebyawandiikibwa ebyali ebikulu mwalimu ekyawandiikibwa kya olubereberye essula 21 okuva ku lunyiriro olusooka ku 10 nga Bayibuli egamba nti ebiro bwe byatuuka Saara n'aba olubuto n'azaala omwana ebiro ebyokutuukirirwa kwa Saara okuzaala bwe byatuuka tebyayitawo kati simanyi oba Ibulayimu yali akola ki simanyi oba Saara yali akola ki mu kiseera ekyo oba yali afumba ebiro ne bimutuukako kati awo Bayibuli egamba ne bazaala omwana sijja bigenda wala ebyo senga tubadde tuli mu kyaki ne tufunayo semina nga yaffe ffekka naye wano waliwo abantu ab'enjawulo ebyo tuli bisomako olulala mu kkanisa ey'ebisenge ne tugenda mu 1 Corinthians chapter 6 2 Corinthians chapter 6 era Bayibuli yali eyogera ku biro ebiro bwe biba bituuse ebyekintu tewali kisobola kukisiba ne bw'onoosamira ne bw'onookola otya ne bw'onoologa ebiro by'obuyinza okukyuka bwe bituuka bw'oyita naddibanga empungu yejja gwe wenna ali wano nga ebiro kyoba okola togwamu maanyi sigala ng'okola by'olina kukola ebiro bwe binaaba bituuse bijja kuba bituuse olunaku olwaddako ku Mande twasoma nga tugamba byonna bye mukola mu bikole naye manya Katonda akusasulanga bw'okola Katonda akusasulanga bw'okola ojja kukola ebintu byonna abantu bonna obabiitinge oba oli awo bonna bakukkiririzeemu
oba oli awo bonna balimbe abakwetoolodde naye Katonda tebamulimba. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli kolo twasoma mu Zabbuli Psalms chapter 18 verse 25 to 28. Eri ow'ekisa Mukama amweraga ng'ow'ekisa, eri omulungi Mukama akweraga ng'omulungi, eri omwesigwa Mukama yakweraga ng'omwesigwa. Kitegeeza abeera mwesigwa gy'oli. Naye eri omubi, eri omukakanyavu Mukama ayimirira mu kkubo lyo n'akugolola ettumba. Abantu bangi betubadde tulowooza nti bamaanyi nga Mukama, ate Mukama okulwana nawe teyeetaagisa kujja mu meggane. Alekako mizindaalo bye mubadde muteeseza mu nzikiza n'obyogera openire ng'ensi yonna ewulira. Bannange Abaganda banaye mukole Abaganda, make sure that nze namanya Maama Maria kazze Uganda namanya Maama Maria kalabiseeko Uganda mu bifo eby'enjawulo. Tetugenda kusigala kyekimu. Mwenno muve mu bintu ebyo byaba Maama Maria mmwe. Ebintu ebirimu diversion. Siyagala bigenda wala gamba mbuno obanye n'abantu b'ennumba. Naye mu biveemu ebintu ebyo birimu diversion. Olunaku olwaddako twasoma ku kye tuyita nti kyolabanga ekizibu ekikuliko Mukama alina gye yakoze ekisingako ku ekyo. Mmwe bye mulabanga Museveni owakabye ennyo ku nsi kuno kubaddeko badikiteeta abagezi ate nga b'amaanyi. Gaddafi yali dikiteeta atasangika ng'onoonya ne w'osobola omuggyirako ne wakubula ng'amazzi gaweereere, emirimu mwegiri buli mu Libya ng'alina amazzi, alina amasannyalaze. Bw'omala okusoma omulimu weeguli nga Libya oyo yali dikiteeta omugezi nga w'amaanyi ng'alina ssente, ng'alina emmundu, nga yasoma. Oyo omusajja oyo Gaddafi yali yasoma va ku Museveni ono wa zero level alinga nze. Libya omusajja yakolera Libya ng'ajagala ng'alina n'omwoyo gw'eggwanga, naye bwe kyatuka nga kiseera kya kugibwako ku buyinza yavaako, naye ng'onoonya n'ekyomuvunaana tukiraba. Gwe kyolabanga ekizibu ewuwo ekyamaanyi ennyo nga weebuuza ne bwe kinaakolebwa. Bannange Museveni anaagenda. Wasoma ku Bamussolini, wasoma ku Bayitira, wasoma ku basajja wansi w'enjuba wano, wasoma wagendako e Nigeria ne bakubuulira kwona omusajja gundi Abacha eyafiira mu buliri. Gwe ensi ebadde abasajja wagenzeeko n'osoma Kenya ne bakubuulira Moyani. Omanyi Moi kye yakola Kenya? Twali mu Luka essuula emu olunyiriri lwa 35 paka ku lwa 37. Malayika agamba Mariyamu, ogenda kuzaala omwana, ekyo kyogenda ozaala kigenda kuba kitukuvu. Ate ky'ovudde olondebwamu kuba obadde tolabanga ku musajja era togenda kufuna musajja. Naye ky'ogenda kizaala, naye ekyo kigenda kuba kitukuvu kya Katonda. Mwana wa bulenzi omutuumanga Yesu. N'abuuza ekintu ekyo kigenda kusoboka kitya? Kuba nze simanyi musajja. N'amubuuza kati gwe omuwala omuto gw'ogamba nti kinasoboka kitya? Omanyi Elizabeth kazini wo, sisitawo, anti wo, omukadde gwe bayita omugumba, mu bukadde bwe obwo alina olubuto lwa myezi 6. Mu bukadde bwe obwo bw'olabanga ali ku kaggo alina olubuto lwa myezi 6. Ekyo kyali kyama ng'eggulu lyakitereka. Era tuddamu okulaba ku malayika w'olugambo. Gabudyeri omumanyi yo omulimu gwe gwa lugambo, kutwala lugambo kuluzunza dduze eno ddujje dutwale eno dutwale eri n'akola olugambo n'amugamba kati gwe bw'oba olowooza mbuno gwe gw'oli abo bisobola mbuno kizibu nnyo. Oli omukadde omugumba mu bukadde bwe alina olubuto lwa myezi 6. Gwe bw'olowooza mbu gw'oli obubi kubanga embeera yo nzibu nnyo era obanyabanya nnyo era ekikyo tekisoboka. Waliyo gye kyasobose nga kisinga ekikyo. Kuba kati gwe omuwala ow'emyaka 2 ogamba otya mbu kinaasoboka kitya okuzaala nga tolina musajja, ng'ow'emyaka 96 ye yafunye omwana. Olunaku olwazzeeko lwali Lwakuna.
ku Lwokuna twasoma ku kujja Banyarwanda mu masekati gaffe. Twali mu kitabo kya Olubereberye Sura 13 okuva ku Lusooka paka ku Lunyiriri lw'18 nga Mukama bw'osoma essula y'12 Mukama yasuubiza Ibulayimu ebintu bingi n'amugamba va wano ogende. Ibulayimu n'agenda n'empeekera n'alyoka asitula Lutti n'agenda naye bw'atuukayo ebintu ne byesiba. Bintu nga tebitambula nga bwe birina kutambula, bitambula kitono kiki. Ne batandika n'okuyomba, ne batandika n'okwagala okwekuba. Byatandikira mu bakozi, abakozi ba Lutti n'abakozi ba Ibulayimu. Ibulayimu n'amugamba Lutti, tweyawule, londako gy'olaga, gwe bw'onoolenda eno nga nze nzira eno. Bayibuli egamba Lutti n'agenda e Sodoma ne Gomora. Ibulayimu n'asigala mu kisenyi awataali kantu. Amangu ddala nga Lutti amaze osomba ebintu abimazeeyo tagenda ebisembayo. Kasa yatwala Lutti esembayo n'ayawula ebibye mu bya Ibulayimu. Malayika n'ajja n'amugamba kati okuva lw'oyawukanye n'oyo Lutti kati ngenda kuwa omukisa gule gwe nakugambako. Biri bye nakugamba ngenda bikuwa okuva lw'oyawukanye n'Omunyarwanda oyo. Ebyo bye mwekwasa anti muneka kati pastor tubazaddemu. Anti akati munnange tubazaddemu. Batwala abaana baabwe. Babatwala ozaala abalala. Wano Giant azze Buganda n'agenda atujjamu omuwala. Bannanga abalenzi Abaganda mugende tugende tuwasa abakazi tuwasa abasoga tubaleete e Buganda. Bane mugende muwasa abasoga nabo bakiwulire. Bannaye Abaganda mugende muwasa abasoga tubajje tubaleete e Buganda. Giant yagenze e Buganda n'ajjayo omuwala. Tugende tuwasa abasoga okutuuka nga bakiwulidde nti ne sipiika Kimulume. Naye mugoba Abanyarwanda. Mwejjeemu Abanyarwanda mmwe bannange Bannayuganda. Mwejjeemu Balutti mu masekati gammwe. Ebisuubizo byammwe Mukama bye yababuulirako biri bye yabagamba bituukirire nga mumaze okujja Abanyarwanda mu masekati gammwe. Kyemuva mulaba ng'ebintu bitabukatabuka. Olwaleero omwana atugambye baatemyetemye abantu ekabulengwa. Wabula ekinyiiziza agambye bw'ati bannange poliisi mutuyambe mutukuume. Baba abatemyetemye mu bamanyi. Mbu boda zabadde mu kibinja boda 10 nga buli emu eriko abantu babiri n'ejjambiya nga batema buli kye basanze batwala buli kye basanze. Ekyo tekikolebwa mu kitundu nga poliisi temanyi. Wabula muyita poliisi ebakuume. Okakasa abantu bayinza okutambula n'ebijambiya openire bwe batyo nga poliisi y'ekitundu temanyi. Kaba bateme. Ulira kwolo twagattako Yeremiya Sura 15 Lunyiriri lwa 19 nga Bayibuli egamba bw'eti bwe muli awula eby'omuwendo omungi mu ebyo ebitagasa mujja kutereera. Kubanga ekibaganya tetunnaba kwawula bya muwendo mungi mu ebyo ebitagasa. Uganda kyevudde yeetabulatabula ebijambiya bifuuse ebijambiya waliwo kye tutannaba kutereeza. Olunaku olwazeeko twabadde n'omutwe ogugamba nti nno ebizibu n'ebikemo bye tuyitamu byenkanankana n'obusobozi bwaffe. Twabadde mu Bakolinso ekisooka essula 10 okuva ku Lusooka paka ku Lwabiri ojja kulabawo ebintu bingi nga Pawulo atukompeyalingira omulembe gw'abajjajjaffe n'ogwaffe n'agamba tetukaaba olw'ebikemo bye tuyitamu kubanga n'obusobozi bwe buli ne Mukama atuwadde obuddukiro n'obusobozi obuwangula ebikemo bye tuyitamu. Kati olunaku lw'eggulo twabadde ku njawulo ya His Excellency Kyagulanyi n'omutemu omubbi omunyakuzi rapist Museveni. Twabadde tukompeyalinga obukulembeze bwabwe nti okuva His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinnya ku ntebe ya Uganda bweppa ebintu byakyuka. Ffe abatali mu equation twayingira mu equation nkugambye bakakola obutambi obu nga bonna babuyiwa bagamba ebyana bino bijja wano bajja kulabawo wano kino bajja kitegeera ako ne bakayuwa. Duli balinga tebatumala nga ffe tetubimanyi bye baleeta byebyo bye tutwala bye tugenda nabyo kati batulowoozaako lwaki kubanga Dawudi atuyingiza n'atufulumya newankubadde Sawulo akyewaŋŋamizza ku ntebe.
twasomye mu Yokaana essula 14 olw'11 n'olw'12 nga Yesu agamba mmwe kambabuulire nze sigenda bakolera bintu nti byonna nja bikola naye mujja kukola byenkoze mukole n'ebisinga ku ebyo nze byenkoze n'obuyinza mbuba wadde kibeetaagisa kuntegeera ne munzikiririzaamu ate nammwe ne mukkiririzaamu kati ne mukola ebyo byenkola n'ebisingawo obuyinza yabutulekera kyovula baffenna tuli baliida era yenjiri His Excellency gy'atambuza yagambye n'okugamba mulwakuba muti mwakiwulidde yagambye nti Wire mutabani wa Fane Katongole agenda kola byenkola n'ebisinga byenkoze tanti mmwe muti kweyogerako mbuno Museveni ajja batta kati nze ate abaddeyo kankitwale mmwe ababadde ku kisawe be yabadde agamba bwe mubatte mwakitutte nze nakitutte yagambye mmwe ababadde ku kisawe naye olw'okuba temwabitegedde nga mmwe temwabiyingiddemu yabadde agamba nze nti Wire agenda kukola byenkoze n'okusinga byenkoze nze nakitutte Yesu yakyogera mu Yokaana 14:11-12 awo twagenzeeko ne mu Matayo essula 17 okuva ku nnyiriri olusooka tuba ku lunyiriri olwabiri mu olumu wano twasinze kufokasinga ku nnyiriri ziri ez'omusajja yaleeta omwana we nga musimbu n'agamba abayigirizwa balemeddwa okumusabira ensimbu ebalemeddewo Yesu n'ababuuza mmwe bannange bukyanga mbabuulira byakola nembeddera nekana akantu akatono kabalemye naye ye Museveni mu njiri eri agamba mugende mwebake mugende mwebake naye temwebake bukunje eri abasezi tunde bukunje oveeyo kumba atwala golodi kafero ne bamusibako mbu yali abafu mbu bamukute n'amagumba g'abafu bambi n'akuba n'oluyimba olw'ennaku n'agamba bannaaya emyoyo gy'abantu ne bansibako n'engumba z'abafu nga bakikola ku kafeero kubanga ye yali feesi ya bukunja nga gwe kasonda bw'oba olabye buwama okuva omugenzi Pawulo muwanga lwe yafuwa bw'ondaba oba olabye buwama mitala Maria mpigi semukombe bunja ku mpafe katebo waliwo omuntu abeera feesi y'ekitundu gwe bw'olaba kamwokya oba olabidde ddala kamwokya yennyini kati bamanya bwe tukikola ku kafeero abantu bajja kutya ebukunja kati awo wonna waliwo golodi gwe baali babagobako baluyita ebisigalira by'abafu very good mulumanyi so wiiki bwetyo ebadde nsava nnyo mu kigambo kya Katonda ebadde wiiki nsava nnyo mu kigambo kya Katonda bw'onooba otunudde bulungi ebyawandiikibwa ebyo n'obisoma bulungi Mukama tajja kulema kukutambuza kutuusa ku level ndala n'ebyawandiikibwa ebyo kati olwaliro tutandise week ne vision ne sacrifice etali ya ssente katusabe Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu na Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaliro Mukama tukwebaziza olw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama tuzze wano okusoma n'okuyiga ekigambo kyo nkusaba mukwano ke osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo nkusaba oganye Mukama ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala byakyo bibeerewo era Mukama oganye ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza benna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nemu okuba atasaanira in Jesus' name amen. Vision ne sacrifice okusooka byonna omuntu wenna bw'oba toyina vision nga naawe okolanga Museveni ng'oyita mu lwaleero oyina problem. Omuntu wenna oteeka okuba ng'oyina vision ng'oyina gy'olaga nga ne by'oyitamu kati tebikuggyako ekyo kankubulira omuntu omutuufu si ye gwe gwe tulaba gwe omutuufu si ye gwe gwe tulaba gwe omutuufu yoyo gwe tutalaba ali munda mu ggwe kiki ekiri munda mu ggwe kiki ekiri munda mu ggwe kyogoba ekyo bw'oba oyina kyogoba oyina n'ebirala bingi nnyo byojja okwekuuma bw'oba waliwo natandika ekibiina mu bodaboda ebiseera ebyo twali under bodaboda 2010 naye nafuna aba bodaboda 10 twali 10 n'abamu mbajjukira amannya kwaliko Ibula kwaliko Inze kwaliko mbali bamuyita Kawalya
kwaliko malabali bamuyita Senoga abeera mu bitundu bye Lukwanga bonna bugenda ku kalita basa awo twali balubyanza kwaliko mbali bamuyita twali tumuyita Afan yali mwana mu Islam naye nga ffe twali twamukazako Afan kwaliko Ndugwa ali mu bitundu bye Kabulengwa awo nga Kabulengwa awo okyamirawo ku Yesu amala nokkirirawo wansi bali bamuyita twali abantu 10 ne tukola ekibiina kyaffe nga tukiyita Boda 2014 nga tukeera n'osooka n'okolayo omutwalo gumu mu 100 ne tuguwa omuwanika Ndugwa ye yali omuwanika waffe ne tugutwala mu twagulawo joint account mu Pride Bank mu theater Pride Bank awe nakulabye nga tuteekako omutwalo gumu mu 100 ng'oluvannyuma lw'omwezi tugaba obukadde 3 nga ku nkomerero y'omwezi tugaba obukadde obwo kati bwe twali tuleeta ebiwandiiko by'okugulawo account nze naleeta passport abana bagala bane kasajja gwe nawe weraga kakati gwe passport eragala yaki nali nina byendaba era kwolo lwe twagenda okugulawo account nayambala kooti nayambala ekooti ne bansekera ne bankazaako erya kansala yabaddaye mukama ndabye ennaku nze gwolaba naye mbadde njagala kujjayo kiri nali nakola passport mu 2012 nga nina ekintu kyendaba naye baali tebakirabanga bo balaba njagala kujjayo kiri ekya vision kyengenda okubuulirako oyinza okubanga waliwo abantu kyebakulabamu kati naye ng'oyina ekirala kamba ekyokulabirako ekirala waliwo nagamba mamebeni onimugwo mamebeni olaba gwokyali mwana muto nze nzeeyuse tuzaale omwana wano mu kibulo nangamba gwe tutandika bintu tetulina kyakulya tetuyongereko omwana engamba nekirabikono omukazi asanga nengenda nendeeta omwana wa muganda wange nabeera ewaka mpiteko taata nkomi waka ngambe kulikayo taata njagala omwana kintu naye mmwe bannange naye naye yali alina kyalaba alabika nvuddeyo nkomi awo kakati oyinza okuba ng'olina ky'oyita nga olina ky'oligwa abantu kye bakulaba naye ky'oli munda mu ggwe ekya vision kikulu wabangayo okucakala eyo mu bintu ebyenjawulo waliwo abaana be navuganga nabo bodaboda olunaku lwe baggulawo ambiance ne banyuka mangu ne banaaba ne bagenda ne bakomawo simanyi bagenze kucakala nga ne bwoba olina by'oyogera nabo ng'essuubi lyabagwamu nga bo obulamu bwabwe batambulira mu lunaku lwa leero era nagezangako okutula nabo olumu nenjogerako nabo abamu baali banywenjaga abaana baali batamiivu nnyo bamujjako pikipiki leero ne tumufunira endala enkya nayo ne bagimujjako nga tagisasudde emyezi 2 yeekwese mugamba munnange olina abaana lwaki nga yo zakola zanywa ekyo kiba kizibu obulamu bwo oba obusse kubanga ekyo kikutukako ng'omaze okubanga tukyalina kyogoba munda mu ggwe nga tolina vision nkyayagala kujjayo vision kuba sinza genda kubiri nga sitemye empandi njagala buli omu olabe vision gy'oyina ne weekujje ne weekutuusizza abamu kubagenda ku byeyo abagenda ku byeyo tuba tulina kye tugoba ng'Uganda kigaanye okutuukirira kye wava olekawo abaana n'olekawo maama Ebeni n'ogenda n'ogamba yes maama Ebeni mwagala nnyo n'abaana bange ne taata wange ne maama wange naye nga vision ekusika naye ng'ebiri wali bikulaga tebijja gyetuukiriza bwe tutyo bwe tulekawo be twagala ennyo ne tugoba vision kati kiri ky'oboolese ye sacrifice lwakuba bwe twogera ku sacrifice abantu mulugenda kugamba nti olumala ngenda kusoma ennamba ya mobile money ekyo ekyokulekawo abantu bo n'ogenda mu diaspora gw'otalina gw'omanyiyo n'oleka abaana mama okuleka omwana n'agenda mu kiyumba ky'omuwarabu gy'atamanyi olulimi talumanyi abantu bagenda mutabamanyi naye nga asazeewo okujja naye nga ku kyalo baaziikako omuwala eyafiira e Saudi naye ate mulirwana w'abali abaafiirwa n'alinya n'agenda e Saudi okukola vision ebeera emusika nga kiri kyawulira osalawo okuleka kino newankubadde okyagala n'ogoba ekiri mu maaso kyenvudde gamba nti bitambula bibiri sacrifice ne vision
awatali bwoba toyina vision tosobola kusacrificinga nga toyina vision nga sinagenda mu byawandiikibwa katusoke mu bulamu obwa bulijjo tugenda okugenda mu byawandiikibwa nga byenjogerako bitegedde bwe tunaabijja ku bulamu buno obwaffe obwa bulijjo bwe tubitwala ku national level ojja bimanya bwe tubitwala mu bayibuli mu nsi ey'omwoyo ojja bimanya kubanga obulamu bwe tutambuliramu buno obutono eno small unity eri nga byonna ebikolebwa mu small unity bye biri ku national level ate ne bayibuli ennene nayo byetwagaza tetwalekawo bantu baffe olw'okuba tubaagala nnyo naye waliwo ekisinga nkugambye ebbanga lye namala ne mutabani wange lwe twali twawukana just gwali omwezi ogwo nga tukoma ku kisaawe bwe tuti nga bo balina okugenda eri munda balina okugenda balinye ennyonyi eyaabwe nange ngende byange eyo memory sigenda gyerabira amaziga agaali wali bangamba yagenda akaaba paka mu nnyonyi nazinjibye abantu ne banga naiki baby leave me alone, don't you see that I'm sad? Why are you sad? I've left my dad, I'm sad. Yakaaba okuva mu America mpaka Uganda. Naye nga tewali kyakola obulumi buyina okubeerawo kubanga ati waliwo ebirala. Kati fenna kati bwendeeta ebyo ebintu waliwo byempitamu abangi kumwe byemuyitamu. Example ezimu zeta wano ngenda ne mmala okuyogera ebintu tugenda okumaliriza nga buli omu kyayitamu. Era nga senga tutandika kukuba amasimu kola programu eyabye mabega bye twayitamu mulabanga bye bimu naddala b'emyaka gyange. Abantu abazaalibwa mu 70s, 80s, ale 90s bye twayitamu byeri kyekimu. Kati sacrifice teyawukana na vision. Bw'oba tosobola kubaako byofiirwa tosobola kutuukiriza vision yo. Bw'oba tosobola kusacrificinga tosobola kugoba vision. Bw'oba toyina vision tosobola kubaako era kyofiirwa. Bibiri bitambula lumu. Ate bw'oba toyina byofiirwa tosobola kuvamu awo wooli eyo embeera gy'olimu tosobola givaamu. Kati kansuubire nti kuyamba eyo ekoze amakulu. Kati tugenze mu Bayibuli. Nsooke kwani? Kati soke mu Genesis chapter 22. Story eno mugimanyi nnyo era abasomi ba Bayibuli bagitegedde dda. Ibulayimu alina omwana omu. Mukama gwakyamuwaddewo. Mwana wa kyamagero amuzadde mu bukadde n'omukazi naye nga mukadde babawaddeyo akaana kamu bamaze okukabawa kati ate bamugamba kasale kampe sacrifice kampe kati kampe akwata akaana akatwala okukawaayo. Lwaki twagala kusoma? Lwaki Ibulayimu yali asazewo okuwaayo omwana ono? Kati ekyo kiri eri wansi naye katusome story eno yonna. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu, n'ayogera nti nze nzuuno. N'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moliya omuweereeyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayasa enkwe z'ekiweebwayo ekyokebwa n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeeremu wano n'endogoyi nange n'omulenzi tunaagenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange. N'ayogera nti nze nzuuno mwana wange. N'ayogera nti laba omuliro n'enkuba bino naye guliwo omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi.
ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto n'atindikira enku n'asiba Isaaka omwana we n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agoola omukono gwe n'addira akamba okutta omwana we. Ne malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti, Ibulayimu, Ibulayimu, n'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tossa mukono gwo ku mulenzi so tomukolako kantu. Kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda, kubanga tonnyimye mwana wo, omwana wo omu. Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba, ennyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Ibulayimu n'atuuma ekifo kiri erinnya lyakyo Yakuwayire, nga bwe kyogerwa ne leero nti ku lusozi lwa Mukama kirirabwa. Ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti, neerayidde nzekka bw'ayogera Mukama, kubanga okoze bw'otyo n'otonnyima mwana wo, omwana wo omu, okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa, n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emmunyenye ez'omu ggulu, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja, era ezzadde lyo balirya omulyango ogw'abalabe baabwe, era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Owulidde vision ne sacrifice. Ibulayimu alina omwana omu, naye alina kyalengera Mukama yamusuubiza ekintu. Kati kaalinawo akatono yeewaddeyo kawaayo olw'ekinene ekiri mu maaso. Katonda bw'amala omulaba ng'amaliridde, omutima gumaliridde okuwaayo omwana, yamuwa kaliga n'amugamba, olw'okuba osazeewo ne ndaba ng'okkiriza okufiirwa buli kintu olw'ekyo, kati n'ebiri mu maaso mbikuweeredde ddala. Okukuwa abaana abalinga omusenyu gw'ennyanja, era n'ebika byonna eby'oku nsi, omukisa bali gufuna kuyita mu baana b'eŋŋenda okukuwa, kubanga okkiriza okuwaayo ky'olina kati ku lw'ebiri mu maaso. Eyo yebadde vidiyo. Biri byonna ebyokuwaayo omwana biki biki mubimanyi nnyo, ebyokumusala biki, n'olunaku weeruli Abayisiraamu bo basalira ddala endiga zennyini. Ife Abakristaayo tukola bikyawo Abakristaayo. Si bwe tusaabira evvu simanyi biki, si bwe mwezi gwa kalema ogwo, ndowooza erabye ebyo bwe bityo. Wulira, Ibulayimu okugyayo ebiri vision eri gye yali alina mu maaso, yali ready era yawaayo ebyaliwo kati. Waliwo wanaakoze comment wuuno agambye, Pastor tukitegedde, no gain without pain. Buli kintu kyonna bw'onoolemwa, bw'onooba tosobola kufiirwa bya lwaleero, tosobola kujjayo byankya. Kati mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, Museveni yatujjamu ekintu ky'okwagala ebiri future n'atuteeka ku byaleero. Era buli muntu yenna buli bamugamba, bannange mujja tugende tukole kinunula eggwanga, nedda ssebo ffe tukola mmere ya leero. Tukola mmere ya leero. Ndeka tukola mmere ya leero, nze tulina by'oŋŋamba, abaana bange banaalya ki? Museveni yatujja mu kukola, tetukyalina future. Tukeera kuyita mu lunaku lwa leero, ekyo kiyamba ye. Kubanga yakwata future y'eggwanga yonna n'agikuŋŋaanya n'akiteeka mu famire ye. Bo ne baba nga be balina future, nti basobola bakola ebintu ne musenguka ku kyalo, ne muva ebukunja naye nga ye alabye eggolodi. Bw'oba tosobola kubanga olaba eby'omu maaso, buli lw'oba ng'olina eby'omu maaso by'ogoba, y'ensonga lwaki obaako by'ofiirwa leero. Ekyo kikolebwa mu busuubuzi. Omusuubuzi abala ekintu n'agamba ŋŋenda kusuubula emmaali eno, ŋŋenda giteekamu obukadde 10, naye ng'agibaze nti bw'anaagitwala n'eyingira agenda teekamu bwezi ye, n'amanya nti agenda kukwata kaashi obukadde 2 abukwate mu kaashi, agenda atunda emmaali eri aggyemu obukadde 3. Naye obwo obukadde 3 bw'abala buli mu bwongo, naye bwakwata kati buli mu kaashi. Edda bwe twali tutandikiriza nga tuba mu mbeera embi mu ekewaka, twatandika n'amatooka agali mu lusuku lwaffe, ne tugatema ne tugatwala ne tugasaba ku gaali, ne tusomoka omugogo gwe bayita lukolo, ne tugenda ebunjako ne tugatunda ng'ebunjako tebalima, nange ne tutunda ne gavaamu ssente. Bwe twakomawo
ne tuddayo ku kyalo ne tusuubulayo amalala ne tugatwala ebiseera ebyo ng'ettooke liri ku 2,500 naye ng'osobola okulitunda akakaaga ebunjakko bwe tutyo bwe twasenguka okuva eno Ssemukombo ogenda ebunjakko awo twayingira ebyobusuubuzi era ng'ettooke nditunulira bwe nti kati bwe twatuukayo nga tusala ebiwagu nga tutunda n'enkota nga ettooke ndibala nditunulira bwe nti nemanya kino ekiwagu kya 8 ekyalinga ekinene kyabanga kya 10 kiwagu kya 10 nembala ebiwagu 8 7 10 nemanya negamba nemugamba kati ettooke nkuye 200 mwebiri nemanya ngenda diyingiza ngenda kulisomosaako amazzi nusu 3 n'amanyi gengenda oteekamu naki bwe ndituuke nja kundika abaka 7 oba 1,000 kati buli kintu kyonna kye tukola leero bw'oba toyina kintu ky'osobola kufiirwa leero olw'enkya olina purobulemu obulamu bwo buli mu lusuubo future yo eri mu lusuubo famire yo eri mu lusuubo bw'oba tolina ky'oyinza kufiirwa leero olw'enkya Ibulayimu awaayo omwana olw'ebingi ennyo bye yali asuubira mu maaso awaayo omwana era n'olwekyo Katonda n'amugamba kati byonna ebiri mu maaso mbikuwadde kubanga oli ready okusacrificinga byonna olwa future ate tewaliyo kisinga future Bamuseveni kye baava beewaayo byonna basooka kulaba gye baagala okulaga batujojobezza emyaka 30 kubanga Museveni yava ku ntebe nga yakatufuga emyaka 35 gino 5 tali ku ntebe bakulimba gino 5 gino okuva Excellency Kyagulanyi lwe yajja egyo myaka gya lutalo tuli luweero naye emyaka 30 mwegi nga Museveni ali ku ntebe naye yagigula emyaka 5 gye yamala eruweero emyaka 5 mukaga gye yamala eruweero agifunyemu ejjoogo okujooga eggwanga emyaka 30 mwegi can you imagine emyaka 5 gye yafiirwa mikwano gye abamu ye yennyini yabettidde yasacrificinga ne mikwano gye Museveni yatta maama wa Muhoozi olwaki yali asuubira mu maaso eri mu gyenkaaga okuva mu gyenkaaga jjukira yali ali mu gavumenti ng'azannya biddata akola bw'ati ayina enkwe awo nga si yali awo ntagira naye emyaka gino egy'omu nsiko gino egyeruweero egyo bw'amala okukigoba eri ne kigaana yayongera kweseesa wali mu kyota awazibu okukakana ng'ayingidde luweero okukakana ng'ensi yonna ewandiise eggulire edde n'amawulire gye gali amanene ng'ensi yonna egamba akwata ku mutujju Museveni muleeti ne yeewaayo okuyitibwa omutujju olw'ekyo kye yali agoba n'akituukamu n'amala n'abibranding erinnya lye okukakana nga Clinton atugamba this is the beacon of Africa ninga akasajja katuliko katusala kati bwe tuba tetusobola ffe ku mulundi guno bwe tuba tetusobola kufiirwa olw'ebyo bye tusuubira Uganda mu maaso tulina purobulemu bwe tuba nga tuyingidde Museveni yatuteeka mu kasonda ka mmere ya leero era ne tusigala nga tetulina future ne tukkiriza nti tukola mmere ya leero kati wulira saddaaka eyo gye njogerako mu kitabo ky'Abaruumi 12 naye era kangisome Baruumi 12 olunyiro olusooka n'olwokubiri essula ye12 mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola essula ye12 kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu ojjukira nga Ibulayimu yali awaayo omubiri gwa mwana we entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amagya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu
kyenva mbekayirira Abaganda bange muleme okufaananyizibwako ng'ab'emirembe gino abaabalimba mbusaddaaka okuwaayo waayo ssente. Omulembe guno gwo bwe gubasomesa nti owaayo ssente. Mondo Mugisha yakoze video nga bali simanyi mu kumukolako ku njala egunje ebigere nga ali wati agamba mwe yakimwe kya 10 bina kimwe kya 10 byekikola naye sadaka ya mwekuga buli bwe mukikola nga kasaba nazo ebigere kasaba nkolako wanja amachakala ngamwe mufuna omukisa muweyo temufaayo. Omulembe guno ekyo kye gusomesa. Waliwo omusumba omu yali ku kituuti n'agamba mbu Mukama amugambye mbu mu congregation mulimu abagenda omuwe ettaka. Mukama ngambi wano waliwo alina ekyapa. Omukazi n'afuluma nga alina ekyapa ya zero nkyo mbu namuwadde ettaka. N'abalala ne beeya mumuwe ettaka. Simanyi ani Serugo. Si ye Serugo oyo omubbi. Naye annange Kayuwa. Kayuwa weekoze ebintu Kayuwa. Kayuwa yagenze wakakande. Kansirike nve mu ebyo. Kambivemu. Kati sebo tata. Genda ne wabisaka. Genda ne wabisaka. Genda na yona genda. Waliwo ne Yesu ali luweero. Genda luweere wa Yesu yali. Basajja mmwe. Wama Bible egambye bweti. Nti nno muweeye emibiri gyammwe. Mwenyigire mu bintu ebyo muweeyo omubiri gwammwe muweeyo. Tetugenda kusala nga Ibulayimu bwe yali agenda okusala Isaaka. Naye tuteekwa okwesaddaako olw'ekyo ekinene kye twagala kubanga bwe tuba tetusobola kwewaayo ekiri mu maaso tekisobola kujja. Museveni kye bavudde batwala byonna eby'obugagga eby'omutaka eby'omu bbanga ebyaki eby'omunda byammwe n'emitima gyammwe be bagirinako patenti balina monopoly balina biyita mutya copyright ku nsigo zammwe n'emitima gyammwe. Bwe basalawo kati olwaleero ali mu kugoba olw'okuba akimanyi nti kaakati mu bazungu waliye ejjengo ly'obutonde bw'ensi amenya amayumba gammwe mwe ne mukaba wawe batumenya kuba kati akimanyi omusimbi gw'abazungu guli mu kulwanirira butonde bwansi buli lwe mukaba nga bamenya amayumba gammwe ngeri agamba zungu nze ky'obutonde bw'ensi nkikutte bulungi nga ye bamuvujjirira omudigi. Temuva nalabyeko baatisiza be bakutaaba mu Lubigi bonna bakoze eki bonna babaweereza ku limandi simanye Ruzira. Naye abaneganda senga kucha ku macha ffenna ne tugenda ku makomera ne tubagamba mutusibe kuba tuli mu lutobazi. Abantu mwenna be baatekako X ku mayumba ffenna tugende tusaleko tubagambe mutusibe ffenna. Mwalabye juzi. Abapoliisi bakutaba babadde bakwata omukazi mbu yakuba omupoliisi. Aba traffic be bajjudde mu kooti okulaga solidarity ku munnaabwe gwe bakuba MP. Naye lwe baatutta ab'omu Lubigi ate mwenna abanyigirizibwa be bagenda okusenda temwalabiseeyo. Temwalabiseeyo kuba mmwe wammwe tebannamenyayo. N'abamu ab'omu Lubigi abaafiseeyo mu kooti temwagenze kuba mmwe tebaabakutte. Bwe tuba tetusobola kwewayo nga saddaaka ku lw'abalala bwe tuba tetusobola kwewayo nga saddaaka ku lw'abanyigirizibwa ate tetujja kufuna ebyo bye twagala mu maaso. Bwe tuba tetusobola kulwanirira mmwanyi kati kitegeeza naye bagenda gitwala. Tetwayimirirawo nga bagira batwala abavubi kati abavubi baamala okuggwekererayo kati eyatwala ebyennyanja anonye emmwanyi. Bwe yali atwala amata ab'emmwanyi ne musirika. Najjano n'ennyanja ab'emmwanyi ne musirika. Najjano n'ab'ebikajjo mmwe ne musirika. Kati bw'abamaliddeyo bali bonna n'abafukamiza kati anonye emmwanyi. Naye mu kifo ky'ab'ebyennyanja nabo okusitukiramu tulwanire wamu tumugjawo kuba senga tumugjawo n'ennyanja egenda kuddira bannyiniyo. N'ebikajjo bijja kuddira bannyinibyo. Kati buli alima ekikajjo alimira Museveni. Buli alima kasooli alimira Museveni. Buli alina emmwanyi zonna za Museveni. Basooka ne babayitamu ne mubabuulira emmwanyi zammwe embala gye zibalamu ze mukungula na biki ye naali ebbanja ng'akimanyi afande Katongola ayina ensawo z'emmwanyi bwe ziti buli season. Bayibuli egambye temufaananyirizibwako ng'ab'emirembe gino abatalina vision. Temwefaananyirizako n'ab'emirembe gino abatakkiriza kufiirwa kitono olw'ekinene ekiri mu maaso. Obudde tebumaze bulungi.
kati tugende mu kitabu kya Abaebrania chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 23. Njagala uli okuba tugenda kusoma lunyiriri ku lunyiriri. Mirundi mingi gyensomesezza ku kitabu kino ekya Hebrews. Kubanga Paulo ya summarizinga omwoyo mutukuvu yamulungamya na summarizinga endagaano enkadde yonna n'agiteeka mu Hebrews chapter 11. Era tukisomako nnyo naye wulira wano. Ebrania 11:23. Olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi 3 kubanga baamulaba nga mulungi ne batatya kiragiro kya kabaka. Owulira abazadde bwe basacrificinga obulamu bwabwe ne bajeemera kabaka ne bajeemera omukulembeze olw'okulaba omwana waabwe ono baamulabamu ebintu bingi ne bajeema ne bakweka omwana waabwe mu kitoogo ennaku 9 emyezi 3 eyo yali saddaaka olw'omwana waabwe era abazadde abataakikola abaana baabwe babatta. Abazadde baatunula. Omuzadde olina okutunula tuteekwa okuba nga tulaba ebintu ebiri mu maaso, tuteekwa okuba nga tulengera wala. Museveni yatujjako afuba nnyo okulaba ng'eggwanga atujjako okulengera ewala. Tukome kumpi ebisigadde Museveni ne famire ye be baba babimanyi. Naye abazadde ba Musa bo baatandikirawo abazadde abalala nga bakaba nga Farawo abattidde abaana. Wulira owaabwe baamukweka. Obwo bakambuulirako nnyo engeri gye baakikolamu ne bakola ekibaya ne bamuteeka ku mugga ne beefuula abatema ebitoogo n'okubiruka ne babeerawo ne babanga abatyaba obuku okutuusa lwe baatega muwala wa Farawo n'ajja n'akigwamu n'atwala omwana mu safe place nga tebamanyi nti omwana ono aliko ekintu. Ennaku 9 tokiyita kyakusaaga okukweka omwana ng'omukweka okukusa mukukusa ennaku 9 nga n'ababanoonya okubatta weebali batambula naye ng'owammwe mumukweka eyo gye batasuubira kuba nti waliyo omwana gye bamukweka. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwa omwana wa muwala wa Falaawo. 25. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Kati okukula kuno si kwa myaka. Okukula kuno kwa birowoozo. Kubanga we tulaga lwogenda okutegeera nti okukula tekwali kwa myaka nti awo Musa bwe yakutuka akawalaata nti ng'akuza awezezza emyaka 5. Musa bwe yeddamu, Musa bwe yakula bwe yategeera n'alondawo ekisinga vision obwezze mu bwongo bwe vision ogenda girabaawo. Musa n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Kino kigende eri mmwe ba MP. Muli omusimbi ogw'obwerere, muli mu byabufuzi, munogola omusimbi ogw'obwerere, ne mulowooza mbu muli bulungi. Naye osobola okulaba ekisinga mu maaso, n'osalawo ku lwa Uganda, n'ogaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. N'osobola okujeemera Museveni ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga. Abazadde be basooka okuwaayo saddaaka ey'okukweka omwana waabwe. Si ya sente. Abasumba bamwe be babasomesa mu saddaaka sente. Si sente. Si kuwaayo nte. Si kuwaayo mbuzi. Si kuwaayo $. No. Kwe kukola ekintu n'omutima gwo gwonna. Kati Musa akuze ategedde. Akuze birowoozo. Mmwe bwe mutuula mu NRM. Kyemulowooza mwagala tugamba nti abasiru mu ab'NRM mwekka. Mulowooza ffe tuli b'NRM. Golowooza kadi zeni UP zaggwayo tebasobola tuwa kadi. Olowooza lwaki twalemera mu NRM ffe tuli b'NRM nze ndi NRM. Naye olw'okukkiriza bw'otegeera osobola okugaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Mmwe temusobola kulaba Museveni gy'atwala ggwanga. Baneesenga tutuula ku kimeeza ne mutubuulira Museveni atukoledde emyaka 3 mu emeka gy'amaze ku ntebe. NRM mutubuulire Museveni akoze ki? Era mujja muzungana myoga. Emyoga gya 2 ekyo ky'emyoga mwakitandika 2:18 19 awo mutandika ebibuuzi by'emyoga. Mutulage ekintu ekiri tangible. Mutulage omuntu omu yagagawalidde mu myoga. Juzi mwatulaga abakazi b'omuwino batudde ku kasasiro alina obutungulu abutadde ku kakutiya abwaze bwati okuva lwe nafuna emyoga milioni 4 kaakati nyina milioni 11 era nyingiza emitwalo 4 buli kawungeezi buli lunaku. Mbucukamba emirengo gya cukamba 6 egy'obutungulu 3 mbwayingiza emitwalo 4 olunaku. Kukafumbe mukasa wewe.
oyazeewo otaddeko ebitula bibbiringanya mukaaga ng'oyingiza emitwalo eno olunaku ng'oluvannyuma lw'okufuna emyoga otuyita basiru okakasa otuyita basiru. Museveni atukoledde kyebbanga lino lyonna bwe mubeere wa Falaawo temusobola kukula ne muddamu amagezi ne mutegeera. Kati Musa akuze ebirowoozo olunaku lwakya Musa n'akula ebirowoozo ekikukakasa nti Musa yakula birowoozo kikino ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwawo amangu. N'asalawo okukolebwa obubi lumu ne Akireewo newankubadde abaddewo NRM kale bamusibe ne Bobi Yanga n'alondawo okuyisibwa obubi n'abantu ba Katonda ng'agaana ebirungi ebyewa Falaawo ebiggwawo ng'atunuulidde ekiri mu maaso. Okitegedde nti yakula birowoozo teyakula myaka. Okitegedde nti yakula birowoozo teyakula myaka. Naye buli asibwa mu NRM asibwa gwa bubbi. Kati tojja n'oŋŋamba nti Noderose Kisaka yasazeewo okusibibwa lumu ne Olivia Lutaya nedda Dorose Kisaka yatubba. Kubanga ojja kugamba nemukomere eri aba NRM nedda abo babbi. Twagala owa NRM aveeyo ng'ali biyo nga nze oveeyo gambe nedda mbadde minisita ndekulidde olw'ettemu njagala ono muwala waffe tuyina akawala kaffe kaveeyo lira bakayita Janirusa Achenge kali awo kamodomodo njagala oveeyo Rusa Achenge ogambe nti olw'ettemu eriri mu ministry ya Health okutemula abaana n'okutta abantu mu pandemic ezitaliiyo nze nsazeewo sigenda kuddamu kukolera Museveni olw'okutemula abantu. Kale akukwata akuteeka eruzira oboneebone lumu ne Olivia Lutaya naye ng'ensi ekitegedde nti olonzeewo okubonaabona wamu n'abagisu n'abateeso erira waliyo baki ne bannayuganda naye mwegase ne Museveni mutemula abantu muli batemu muli mubajja muli SFC muli bannayuganda mutemula abantu muli bapoliisi mutemula abantu n'ebijambiya ekiro naye ng'otemula bannayuganda banno lwaki temutuula ne mukula ebirowoozo ne mulekerawo okuddamu okuyitibwa batabani ba muwala wa Falaawo. Musa yakula birowoozo n'alondako bwakirika aboneebone ne banne naye ave ku birungi bya Falaawo ebiggwawo. Tuli ku vision ne sacrifice uli olw'abirimu omukaaga ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri kubanga yekkaliriza empeera eyo. Olw'abirimu omukaaga lugamba Musa bwe yatuula n'alowooza n'abikkulirwa yalowooza ne ku kivume kya Kristo. Okuva ku Musa okutuuka ku Yesu waliwo emyaka nga1000 olwa vision. Musa yalengera Yesu obunabbi bwa Yesu okwerekereza eggulu n'ava mu ggulu n'ajja ku nsi ng'omuntu n'abonyaabonyezebwa n'attibwa n'akola atya. Musa yabikkulirwa emyaka 10 mu maaso nga Yesu tannaba kujja Musa yamumanya. Musa yakula birowoozo bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Olwaleero olina ebintu by'otambuliramu eby'ekisiru, olina ebintu ebibadde bikubuzaabuza, obadde tova mu mabaala osula mu bbaala ya Kayeeni, obeera okunama, olinayo ne nudes ku Facebook ne ku social media, biki byonna naye oyinza okutuula olunaku lumu ne weeribrandinga. Osobola obbivaamu byonna senga olowooza ku future n'ogamba Mukama abaana n'abazzukulu balinda babatya. Biri kubeerera obujulizi bw'okyuka ebyo bye wakola bikufuukira obujulizi n'ogumya abalala n'otereeza abalala ng'oli live example. Musa yabikkulirwa Yesu emyaka oba mutwalo oba 10 mmeka mu maaso. Sister wakomyewa ekyawandiikibwa kino kikyaliyo twakomye ku 29 sister obadde naawe amepeni naawe wamawulira amepeni otukoze otwo olwaleero
Bible egambye yakula nakola ki nagana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Faraawo. Olwo oluvannyuma n'alondawo okukozebwa obubi ne baganda be. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Olw'okukkiriza Musa yasalawo n'atya Katonda gw'atalaba. N'ajeemera Faraawo alabika. N'asinga okutya Katonda gwe yali yabikkuliddwa. Olaba vision ne sacrifice. N'alekawo Misiri. N'awaŋŋanguka eyali jeno eyali owakabi n'agenda n'atandika okulunda ente. Omulimu gwe yafuna gwali gwa kulunda nte mu Midiyaani. Naye ng'akikola olw'okutya atalabika. Katonda atalabika. Kati olw'okukkiriza ate bwe yakomawo ewa Faraawo. Bayibuli egamba era olw'okukkiriza yayabuluzaamu ennyanja emmyufu. Olaba nga vision etambula ne sacrifice bintu ebi. Musa yabikkulirwa. Musa yakula. Musa yabikkulirwa ebyali mu maaso. N'abikkulirwa n'ebyemabega ebyaliwo nga Musa taliwo. Olwaleero ffe abamu ku beewaayo His Excellency ejjo yatuyimbidde akayimba k'essomero. Ansemu y'essomero ya education. N'agitunyonnyola n'ebampya mu matu gaffe n'amakulu gaayo. Buli kigambo ekirimu kikulu bwali bunnabbi bwa mulembe gwaffe. Bulijjo tetubimanyi. Yatuzizaayo mu nasali n'akatuyimbisa. Sing again. N'atunyonnyola kigambo ku kigambo, makulu ku makulu, ne tukitegeera nti oluyimba lwali lulanga ffe. Ffe pillars of today. Wulira. Bw'oneewaayo Katonda ajja kubikkulira ebintu. Kati kambabuulire. Ebintu bino bye twayingiramu. Uganda kati nagimanya before independence. Before abazungu nga tebannajja. During bazungu, during independence, and now. Era bintu bingi twabizaayo emabega. Waliwo episodes zetubaleetereza emabega. Wulira. Musa bwe yeewaayo Katonda yabikkulira Musa ebintu. Ekitabo ky'olubereberye ekitabo kya Musa. Naye Musa teyaliiwo. Ate waliwo ebyasa n'ebyasa. Katonda yanyumiza bunyumiza Musa bino bye yagendanga ku lusozi n'alwayo nnaku 40 nga Katonda amubuulira ebyaliwo Musa w'ataali. Okumenya Adamu ne Eva mboozi Musa Katonda gye yanyumiza Musa. Olusuku Edeni, entandikwa y'okufa, Kayini ne Abeli, Luti, Ibulayimu, Nuwa, Tera, Ani, Misusera, Enoka, bonna abali awo bonna tetwandi bategedde. Senga Musa teyakula birowoozo kwetereza Katonda n'amubuulira ebyaliwo senga tetubimanyi. Wulira Musa bwabikkulirwa ebyemabega w'ataali, naye n'alengera ne Yesu agenda okujja, naye kyava ku kintu eki Musa kwewaayo nga saddaaka. Omanyi lwaki kati olwaleero abaana ba Gaddafi bayogera n'olabanga Gaddafi agwana kubeera Profesa w'e Makerere. Profesa w'e Makerere najja n'ayogera ku TV n'ayogera obusiru. Njagala CBS olunaku lumu ekyaze Kasozi Sebunnya Kasule. Ekyaze Kasule Sebunnya ku palamenti yaffe akyalizeeko bayite ne Gaddafi. Tubaagala aba. Ne gundi ono omusajja nsibambye we Mawokota. Musomesa w'amateeka. Njagala babayite. Mu NUP bayiteyo omuntu ogu. Gaddafi. Babawe omutwe. Babawe essimu gye bagenda okwogerako. Olimpulirira. Ojja kwebuuza diguli za Kasule zalina bw'alina diguli 7 ne kakati asoma. Ne kakati Kasule ali mu kusoma. Naye olw'okuba abaana beewaddeyo nga Musa bwe yeewaayo babikkuliddwa ebyemabega. Nze siyita ku vidiyo ya Gaddafi. Bwe ngamba Gaddafi ngamba mulembe. Abaana bali ku TikTok okwo bwogera abaana
walabye omwana omulenzi azze gwe bayita omutume Paulo. Omutume Paulo ye mwamulabyeko yagenze mu office ya president n'agwirayo eddalu. Ne bananga abaana ba NUP banaye mwesimye. Bane mpujja kulaba ku Museveni president wa NRM. Naye omutuukako tebakubba esasi mu kabina. Yeba ne nomalo osalanga Museveni wali mbuno ogenda otinka mbuno president wa NRM. Sibanyi chairman wa NRM. Bakubba esasi mu kabina oddayo gundi abaana basomye eggulire ly'omuntu. Mugwe bakubye esasi mu kabina ebuwama ne baana mmwe. Gwawulira Musa olw'okwewaayo yabikkulirwa ebyali mu maaso ebya Yesu. Bayibuli gamba yalaba ekya Yesu ekigenda okubaawo, Musa n'alondako ekyo. Naye n'ebyemabega Mukama yabimubikkulira. Kati olwaleero abaana abategeddewo kati abategeera abalina amagezi mu Uganda bamaze kukula ne beewaayo olwa Uganda kati be bagezi. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera osobola okugamba nti ye profesa gwe bajja e Makerere ne bamuyingiza ebyobufuzi. Wabula Bukenya gwe bajja e Makerere bw'ayogera oyitawo n'okuyitawo nga tomanyi nti profesa Bukenya y'ayogera. Profesa Gilbert Bukenya oyinza okugamba nti ye yakulira Kamunca y'ataasoma ye muyaga kuba kati is nothing now. Naye abaana bwe beewaayo ng'ebyoko bwe beewaayo nga saddaaka bwe boogera magezi baategeera ebyaliwo nga Uganda eno nga bo tebaliiwo baabitegeera ate be bamanyi ne Uganda gyeraga. Gaddafi yagambye wamma musimbe mwanyi. Bannayuganda bwe tuteewaayo wulira saddaaka ne vision bitambula bibiri ate saddaaka ya mibiri. Saddaaka y'ekyo ky'oyina sivumirira saddaaka ey'okuwaayo ku ky'oyina nga ssente na biki bikkirizibwa kubanga bisumulula mu kisago ebyo tujja bigendamu. Naye waliwo kati omwavu emponga byoya naye nga mu maaso oyina faamu y'ente ng'oli mugagga mu maaso kubanga gavumenti eriwo ye yakwavuwaza bwewaayo byonna by'olina omubiri gwo n'olwanirira ekyo gwe biliyoni ya wenca kati oli mponga byoya kuba sisitimu ye yakubba. Abamu tuli baavu si lwakuba tetukola, tuli baavu si lwakuba ki, tuli basiru si lwakuba tetwasoma, tuli basiru kuba baatukweka okumanya. Bakikola bakigenderedde tusiruwale kati oyina kwewaayo onoonye ovumbule Mukama akubikkulire. Mukama ajja kubikkulira ebiri mu maaso ajja kubikkulira n'ebyo ebyaliwo. Twajja wano nababuulira Museveni nsijja gye yajja mu Uganda ennyingira gye yayingira mu byobufuzi ennyingira gye yayingira mu gavumenti y'obote Museveni wali n'akwata ku mutwe ne mujjukiza n'abawala abaali bakola mu ofiisi ye omuwala omu n'amuzaalamu omuwala mukyoli kubanga ofiisi y'obote yali erimu abantu b'engulu eyo. Museveni omuwala n'amuzaalamu omwana bawa omuwala oyo Museveni n'amutta. Ebyo byonna bitubikkuliddwa lwaki? Olowooza akabano ka 1995 katubikkulirwa lwaki? Nzija wano ne mbabuulira ebintu bya future ne mugamba bawula bannaye mugumya kale bannange wulira mbuno Museveni agenda eruzira. Waliwo abantu abatakikubangako kafaananyi nga Museveni ali mu kaguli nga bwe mwalabyeko gundi ani Dorothy Kisaka. Weewaawo mugenda mulaba Musa yabikkulirwa ebyemabega n'abikkulirwa n'eby'omu maaso. Nkugambye senga si Musa kwewaayo. Musa gye yagendanga ku lusozi n'alwayo banene bamulinda nga tebamulaba. Nga Katonda amunnyonnyola batudde amunnyonnyola ebyaliwo Musa w'ataali. Ekitabo ky'olubereberye kyonna Musa teyaliiwo. Musa yawandiika ekitabo ky'okuva. Musa teyalaba ku Yusufu. Musa teyalaba ku Yakobo. Musa teyalaba ku Yusufu. Naye byonna ebyo byonna Mukama abinyumiza Musa abyogera. Ne bazadde ba Musa okumukweka mu kitoogo Musa yabitunyumiza Mukama ye yabimubuulira. Lwaki Musa yeewaayo nga saddaaka? Ebintu byatuzudde mu basumba, ebintu byatuzudde mu gavumenti baali baabikweka nga baabisirikira. Ebitabo Museveni yabyokera mu Bulange House yabyokya ne basanyawo ebyafaayo bya Uganda. Naye bw'okkiriza gwe ne weewaayo weewaawo Mukama abikubikulira. Kyova olaba abaana abato ab'omulembe guno bamanyi ebintu ba Profesa b'e Makerere bye batamanyi.
olwalero mbadde ndi wano abantu be Makerere ne bankubira omulanga abazadde abawerera abaana e Makerere University abaana tebalya ku Makerere University abazadde bwogenda ng'osasudde okusula mu bisulo bino eby'e Makerere munda abazadde be baterezezza ebisenga abaana mwe bagenda osula enzigi zawangukamu mu Makerere University omuzadde n'aleeta bwoba bannange Makerere University eggalwe Makerere University eggalwe omanyi waliyo primary school y'aba Museveni nga erina obulamu obusinga obwa Makerere University omuzadde n'aleeta oluggi n'alugula gy'aluguze n'aluwanga mu Makerere University mu luumu ya mutabani we oba muwala we asobole okuggalirayo ebintu bye baleme okubibba ku Makerere University. Nebaza Mukama because I'm not a Makererenian. Sigenda mu busiru nze. Sigenda mu busiru nasomera yo prep. Nasomera yo prep. Naye mwe bannange singa mwanda bako nga nzikirirawo mu kivulunga nkutte ebitabo nve Makerere okusoma prep. Nga njogera lecture zokka lecture from lecture in faculty of what and so naye bannange naye badde wire mbonye naye Mukama wamma webali. Mukama webali kumbuulira. Naye kati byemmanyi abe Makerere tebabimanyi. Nkugambye His Excellency Kyagulanyi bw'ayogera ayogera ebintu nga tobiwulirangako ate nga bibaddewo. Katonda ayagala muntu ogukwewaayo akubikkulira ebyaliwo nga tonnabaawo akubuulire n'ebinaabaawo mu maaso gy'olaga. Olwaleero n'okwata obwongo bw'omwana wa NUP ogu n'obumugjamu n'obuteeka ku kisaniya okwata obwongo bwa kabinenti ya Museveni yonna n'aba NRM kokasi bonna n'obwongo bwabwe ne bugenda ku kacokolo ng'obwongo bw'omwana wa NUP ogu buli ku kisaniya ate nga bubimbye bugenda kuyiika eri bwe buti kubanga Museveni akukozesa oyina katonyeze ka bwongo katini takukkiriza kuba na bwongo bukulu. Kati ye ono wa Nupu ye kyabakoledde kiri eki kuba wa bwongo bwammwe kusigala nga bukola ne bugejja ne mutegeera bingi. Nkugambye omwana wa NUP omu bwati nga ono mwana ani Geto Commander yani Waiza obwongo bwe bugatta kabineti ya Museveni yonna nga ne Museveni omugaseeko ne family ye. Omwana omuwala ono sister zange Kelvin Birinyanja gwe walabyeko mbuzi musajja atandika kola atya neba na sister zange ezo nazo sister zange zikisusiza mwe nakuzima gwe walabyeko mbuzi musajja alina mbuzi mukazi Joyce sister zange oyo obwongo bwe n'obujjamu bwoti okwata obwa Nabbanja n'ojjamu obwa Supiika n'ojjamu obwa Ana Maria Nankabirwa n'ojjamu Mama Kadaga leka muleke bwe tuyina yeke usoga Mama Kadaga mujjemu ayina ebizibu bye n'otaweza bwongo bwa Joyce. Era mwe nambagamba Katonda ebintu nabagamba Katonda yakola system n'aziteekawo bw'onooyingira mu system bw'onooyingira okubeera mu muso w'omulembe guno Mukama agenda kubikkulira gye tulaga akubikkulire ne gye tuvudde. Mukama yawa Musa mpoma satellite ng'amanya ebiri mu maaso n'amanya n'ebiri emabega. Musa n'alondawo waagwa ssebo ndi w'enaremu naye nasalawo obusazi butayitibwa mutabani wa muwala wa Farao. Sigenda n'obwo obusiru nze naawe. Mukama abawo omukisa. Vision ne sacrifice bitambula ebi. Bw'oba olaba naddala bw'oba olaba nga toyina ky'omanyi manya tonnaba kwewaayo. Ate kambasese amagezi n'okutegeera tebiri mu ssomero mwokka. Buli ky'oneewaayo okumanya ojja kimanya. Naye n'osanga abaana abato ab'omulembe gwaffe buli vidiyo ye gy'akola waliwo abaana wano sigenda boogera mannya naye vidiyo ye gy'akola omukazi era bannange omukazi wonjawo oti omusajja abasajja bwe balaba era abasajja buli lwajja ku vidiyo nakubuza kati gwe omwana w'emyaka 17 omwana w'emyaka 2 buli vidiyo yonna era kasola omwana sola omukazi kasala omukazi abamu tomanyi kinyampo kya musajja bwe kiwunyesawo 12 n'okalaba kaana kato kaana kawala kato
Omukazi era olaba omukazi obwongo senga mubimeze nga mubiteeka ku bintu ebinaabayamba senga mumanyi bingi nosaba kana kawula kati ka myaka 16 kiyita kasenga mbuyenze senga omanyi iki okakasa oli senga omanyi iki okakasa Bayibuli egambye muleme kufaananyizwako ng'ab'emirembe gino emisiru mmwe mukyusa amagezi gammwe okubeera amajja nkugambye abaana bali wano genda ojja balabeeyo ku TikTok buli vidiyo gy'akola ya mukwano soyi bwolaba omukazi nga yeetakola kitegeeza ki ate oyo mwana omulenzi abaana abalenzi y'abakazi olaba emmwanyi za jjajjawo enkoma nsimbi bazitwala omukazi amagezi tegali mu ssomero mwokka bwe muneewaayo Uganda ejja babikulira ebyaliwo nga temunnabaawo kuba yo ebimanyi ebabuulire ne gyeraga abamu musaanawo nnyo musitulago nga akantu kaze ne musaanawo bannange era ku luno maama omanyi lwaki musaanawo temunnaba kumanya wawe tulaga bwe munaamanyawo mujja kakasa Museveni yagambye mmwe nze nenkoyedde ngenda nakufa ate byempanga mubipangulula nze nkoye eyabadde asuubira naddibanga igo ye yazze kakati bannange Museveni ali mu paniki ekiri eri ekimuliko mu nsi ey'omwoyo kitengo bw'oba tewasoma amagezi tegali mu ssomero wokka amagezi gye gali Katonda yagatereka ag'omulembe guno nange ataasoma kati ngalina webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwaza olunaku lwa Mukama yongera okusomesa batabani bo ne bawala abo ku nsonga eno Mukama vision ne sacrifice omulembe gwaffe bwe gutabaako kye gufiirwa future yaagwo eri mu matigga omulembe gwaffe nkiddamu omulembe gwaffe bwe gutabaako kye guwaayo future teriwo omulembe gwaffe bwe gusalako olw'okuwaayo kye guwaddeyo kati ne bwe kiba kitono kitya future weeri naye bwe mubanga musazeewo emmere ya leero ojja tuuka ey'enkyekubule okyali mu ya leero ojja tuuka ey'olwaleero ekubule kati ya leero bw'eneekubula ate oba obuuza ey'enkya Mukama vision ne sacrifice mu bulamu bwaffe bitusomese tubimanye tuweeyo kyonna ekisoboka mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda yenze natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina Mukama waliwo n'abanyigirizibwa waliwo ababanjibwa waliwo abeeraliikira waliwo abatannamaliriza waliwo abazimba ng'ennyumba zaagaana okuggwa obugabirizi bwakoma waliwo abali disappointed bakyayiddwa waliwo abafiiriddwako abantu ababadde babayamba nga kwasibidde olukoba waliwo yabadde alina omwami nga gwe yeesize naye omwami yawasizza oba omukyala yafumbiddwa yamuleeseewo abo bonna Mukama buli omu nga bw'ali musisinkane kuba gwe ekyokuddamu kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda yenze natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero bulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti njokose sawula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa liwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusa ekimu kw'omwoyo omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna neri abooluganda bonna nemu okutubaako emirembe egitaggwaawo amiina Mukama abawe omukisa abantu baffe abali e Uganda tetwabalekaayo lwakuba tetubaagala twabalekayo kuba tubaagala nnyo ffe tusinga okwagala okubeera nammwe naye olwa sacrifice ne vision ensonga lwaki tetuli nammwe naye nammwe mukole bye mulina okukola mu bwesimbu kyova olaba tubaweereza ne ssente zaffe ne muzirya ne mutuzimbira ebi nammwe oli yakusindise kumuzimbira nnyumba n'omuzimbira ensiisira n'omuzimbira singo luumu naye njagala Mukama awe omukisa abantu baffe abali e Uganda nga bwe tubaweereza otukolera ebintu mutukolera ebyo byennyini bye tubagambye waliwo abantu baffe ab'omugaso waliwo abantu baffe ab'ensonga ng'akukolera n'ekisinga kye wali oyina mu bwongo obwo nga wali ogenda otuuka nga yakukoledde fantastic n'ogamba maama nyamo abo nabo gye bali ng'abatulya ezaffe bwe baliyo ate n'abatatulya nabo gye bali era mmwe abatatulidde ssente zaffe Mukama abawe omukisa
naye namwe abaziridde eri omubbi mukama amweraganga mubbi eri omutemu mukama amweraganga mutemu genda osomeza buli 18 Pastor yekolera yatusomera ekyawandikibwa nti gwe omubbi bbira ddala kubanga bw'omala okubba n'okuŋŋaanya nga nawe bakubba bajja babba genda obuze pastor yekolera ennaku ezo yatukolerayo program Bible and Politics nkutumidde nnyo yekolera kwagala bannange yekolera abakusoma era ne baza mukama kuba ne yekolera teyasoma naye yekolera abakusoma mwani muwulidde nno wamma mweraba mukama abampeera omukisa njagala kwebaza Katonda nalabyeko ku Masaaba namulabyeko bambi Comrade Masaaba naye era yabadde mulwadde widda naye nga ku mukolo kwali Masaaba watuzizaamu amaanyi bambi tukusabira naka Katono kuba bwedda ndaba nabagamba nti eddagala lyamufuukuula akantu ayina okukakolola akamaleyo era bambi obwedda akolola ekifuba naye tukusabira bambi Masaaba mukama ajja kusumulula kama ajja kusumula banaye mweraba obudde bugenze tusinkane enkya bagala nnyo mweraba